okusinga atugenda ng'obudde bugenze awo kitegeeza either obeera wakulongoosa oba wakukalirira ekitundu ekyo ekizibu ennyo ate nga bagamba osobola bafuna ku nnamba ez'essimu zino 0704944608 oba 077445 gwa n'omutimbagano osobola okugendako ku www.galongoed.com okuwa prostate like scapis ezo ezijja okuyambako okukakanya bulumi n'okulabika nti oteera bulungi n'otambuza emirimu gyo mu nkola ey'ekyami bebongo baffe aba BF Suma abagamba nti balina abakugu abajja okuyambako mu nteekateeka bwetu mu ngeri yemba naffe aba MTN company abampuliziganya mu ggwanga egenda maaso negamba nti ebisale kati ebyokusindika n'okufuna ensimbi mu nkola eya mobile money byasaliddwako ebbeeyi ate nga osobola okufuna n'obubonero omanyiddwa nga MTN thank you points osobola zikozesa okugula ebintu oba okusigala ku mutimbagano oba okuba amasimu beba MTN abagamba nti ever you go ate nga balungamizibwa ekitongole kyebempuliziganya ekya Uganda Communications Commission akade kano atuba tugenda mpapula ezawane waffe mu ggwanga lya Uganda Daily Monitor gutulina wano ku mmeeza yaffe awandiise wano kifaananyi kiriko kya munnaffe w'ekitiibwa Joyce Nabosa Sebugwawo bagambye nti Sebugwawo approved oba akakasiddwa ku kifo ekyo Minisita Mbezi owa tekinologiya okulungamya eggwanga n'ensonga z'amawulire wansi wa mukama we munnaffe Dr. Chris bali omunsi bagenda okubanga batambuza ministry eyo tumulokalaze wali eri n'ebyabadde byadde bigewutanye mu kawo naye finally ensonga zatambudde era yisiddwa okukwata ekifo ekyo naye nakkiriza nti azze kuweereza mukyala mukulu emyaka gijja kumweyimirira okulabika nti taswaza Gomesi eno n'embeera yonna gyatambuliramu kubakazi bwake erya Mama Gomez muchala wa simulaba ngo atayambadde Gomez muchala wa kitiibwa mikolo gyonna bajja kibiina baki muchala ne ku mulimu gwali wakolera akiriza mu buwango bwa kabaka tenga muchala muwereza obolyawo igulire era liraga nti COVID-19 patients to access NSSF cash nti bonobera nga oli muyi osoka kubeera nga oli muyi kusinzira ku mboozi eno ng'oli mu ICU oyina akasente ko wakasevinga wasevinga ne National Social Security Fund mbomusawo wa NSSF ajja kusooka akole ki akole assessment akola assessment then akuwandikira ofuna akasente ko bango osobola okufuna akasente ko keweterekera tekiriko bbanga akobukadde katika kuyambeko andi waliwo enteekateekeri ya minimum wage gundi okukuwaya ekitundu kino kiriko bbanga tena bakuteke andi ngamba kino kigenda kubeera kitya bayinza nti olina okubeera nga era advanced age ng'emyaka gituuse 65 kiri kitya wano bagambye nti yenayina w'emyaka gyonna azilonga azaseasobola okufuna akasente kiri open kiba kirungi kiri open bayinza okubanga NSSF board esobola okutekinga decisions kabaka yina ne insurance wakiri oba osobola okubanga insurance coveringa bulungi wano waliwo eggulire waliwo munnaffe ono yavuganya ku kifo ekya Nakifuma constituency awandikidde president amuwa ekifo ayagala kubeera minisita w'ensonga za ssemateeka iyo obukulu babusaba obusabi ssemateeka tekiri bwe kityo minister rather president alonda amanya ne gagenda for approval kati naye ssemateeka takkiriza nti gwe muwandiikire otekeko ne CV yo osabe ekifo nedda simanya ate munnamateeka yalibadde munnamateeka Mr. John Jackson Ntwatwa mu bbaluwa ye eya ennaku z'omwezi 16 yawandiikira president nga mugamba nti cabinet eyo eyafulumiziddwa yandyagadde naye akole ki naye abiri yagamba ekifo kyasigala nga kiri waliwo ekyasigala nga kikalu yandibadde nga ekyalimu Professor Ephraim Kamuntu yagamba alina ebisaanyizo byonna ate yamukolera nnyo mu kalulu ate n'agwa kakati ate naye ssemateeka alikirya ndowooza ku ensonga y'okulonda waka cabinet president yalonda baba ayagadde n'abatwala butwazi mu vetting ne baba vetting oba ne babanoonyerezaako either ne babayisa oba ne bamuddiza erinnya lyabeera alese bwe batakkanye nalyo mukulu Ntwatwa ndowooza oba oliawo naye ssemateeka ateekeddwa okubanga asooka kukyukamu n'abeera nga bakiralifayinga ku nsonga eno okay ndowooza wali okutereeza mu okusinziira ku ggulire olina okubanga oqualifyinga okuaccessinga NSSF funds eggulire lya omugenzi kati Kenneth Kaunda nabyo baluwandiseeko wano yafiiridde ku myaka 97 twalyogeddeko wali
ensonga za bannayuganda 200 abaawona basumatuka ekirwadde kya COVID-19 buli lunaku nalyo twalyogeddeko nalyo liri mu lupapula luno lwa Daily Monitor. Mawulire malungi erudde eyo. Wano bawandiise ne bagamba nti COVID death overwhelm funeral service providers. Kampuni eziziika oba kampuni enziisi emiwendo enziisi okufuula mu kuziika eziweereza obuweereza obw'okuziika ezikola treatment eza bodies casket kuziika bagambye nabo bali emiwendo gye bayitiriddeko obungi nabo bagambye nti abamu bafuna between abantu 10 ku bantu 3 kati ekyo bagamba nti n'emiwendo kigiwanise nti kofini ebadde kakadde kamu emyezi 6 egiwedde esanduuku kati eri kakadde kamu n'ekitundu ebadde ku kakadde yeeyongeddwe emitwalo 5 ebadde ku mitwalo 8 kati eri kakadde kamu emitwalo 3 emitwalo 5 eri ku mitwalo 8 so nga ate emitwalo 35 kati eri ku mitwalo 5 asomane bilu zezo funeral service bilu emyezi 6 egiyise ensimbi zobadde osasula okulabika ng'ofuna abakuyambako kutegekera omufu n'okuziika bano aba funeral services zibadde million 2 n'ekitundu kati ziri ku million 4 zibadde million 4 ziri ku million 7 milioni 7 emyezi 6 egiyise kati bakujja ku million 10 era nabaga nti balitameninga kusinzira ku distance gye batwalamu omuntu oyo wagenda okumpi era amafuta gaba matonotono tebakubiringa nnyo naye kizibu nnyo watulengera emmotoka zibayita haas eyawukana ku ambulance ndoza enjawulo etwala omulambo bagiyita haas etwala omulwadde bagiyita ambulance so bwolengera ekitaala naye bonna mubewa right of way nene y'omulambo ate nayo eyina silence gye bassaako nesaba right of way. Anyway, mulago yine egenda kuzimba egundi endala plant ya oxygen okulabika nti eyambako ku kino ekiriwo basobola okuba nga bafulumya oxygen oyo 2,999 liters buli dakiika kati baagala okusawo plant endala kutandika ne sabbiiti ejja okusobola okukwasaako eno eriwo okulabika nti balwanyisa ebbula lya oxygen asinga okuba nga yayeetagibwa akadde kano. Uno First Lady Janet Kataha Museveni yawadde amagezi abantu balina COVID-19 engeri bayinza okuba nga basobola okuwangaala naye yagambye eki mwewale ebifo ebirimu abantu abangi munabe mu ngalo ne sabbuuni ate mulabike nga sanitizer oba naye bw'oba omufunye mukozese. Okay, baga nti omu ku baali bateeberezebwa kubanga benyigira mu kutta Kaweesi ate azeemu okukwatibwa ku nsonga za General Katumba Wamala. Yani oyo ya suspect Andrew bamuyita Yusufu Nyanzi, Mr. Yusufu Nyanzi omu kwabo abaali bateeberezebwa kuba nti benyigira mu kutta oba mu kuttibwa kwa Felix Kaweesi yali assistant inspector yali mwogezi wa police w'ekitongole kya police 2017 yatibwa 2017 ate mbu Yusufu Nyanzi azzeemu okukwatibwa olwa bino ebiguddewo kati bya General Katumba Wamala. Wano banyonyodde lwaki twayogeddeko wali lwaki mukyala Alice Kaboyo tebamukirira linze ate nebakiriyalenga munne gwe baali naye munnaffe Jim Hwezi Katugugu kubanga ye emisango yajeegaana olunakkiriza nti nabeera convict once convict togenda mbune mukakiiko mukyala Alice Kaboyo byalemeddwa okwenyonyolako kuba bamubuuza ku nsonga ezo nga talina kyakola ki kyaddamu teze na munnamateeka we babeera n'amateeka naye sebo ku appointments committee ate munnamateeka talina kukola ki kubaako kyayogera bayinza okufuwa akama naye ate gwe kenyini goyina okwenyonyolako kubanga ebakulaze wano bonna Minister of State in charge of general duties ebyobulamu munnaffe Anifa Bangirana Kawuya eyazze mu kya Ssaabaminisita kati Robina Nabbanja bakulaze wano munnaffe Margaret Muhanga eyazze mu kya munnaffe Dr. Joyce Moliku Kaduchu primary health care mu byobulamu kubanga ate kati Kaduchu ye Minister of State eyazze mu byenjigiriza mama wabira yasima tusesebo yuwana alabika bulungi nnyo Beatrice Anywa Honorable Beatrice Anywa Minister mubeezi wa ebyamazzi n'obutonde bw'ensi naye yasobodde okusunsula olunaku lw'eggulo n'okakasibwa n'obiga kaniya wano yavudde mu internal affairs yasigamba nti yasimatuse covid kyaddi kiki kyali kiyinza omugano banne
omuli honorable Kibuule. Kamya Eh. omuli ngamba abava mu opposition mu opposition balenga dokete ye gyabaddemu eyangundi wekitiibwa Nakiwala Kiyingi Sanda Kanyike tebasiba tusegundi tebakomyewo mu gundi eno naye mbadde nkulaga obigakkanya wano nti yazze mu nsonga za urban development gyabadde yewaze CDF abadde akyali CDF tebane bakubanga ekifo wakijjuza yabadde Minister Internal Affairs yayambale bulungi David Muhoozi kati ali mulaba gundi suuti bwe yamunyumidde civilian kati tagenda kuddamu kwambala bwana bagenze mu parliament tasobola kubeera civilian ngamba mu kutambula nga jeno bwabadde Katumba Wamala abadde takyayambala nnyo ziri za camouflage yabwe yabadde kati kisinziira jalaga kisinziira jalaga babanga agenzeeko kusinkana banamajje oba ku train ku passing out banamajje era agenda nga yambadde gundi ye camouflage eri yake ey'emikolo gyonna gyaba agenzeeko bakulaza nti Dominic Ongwen won appeals conviction awakanya ekibonerezo ekyamuweebwa wuno ataddeyo okujulira sentence procedure bakubudde ebinyinza okubanga byonna bitambula ate abakanamojja baabano ensonga ez'okubajjako emmundu n'ebyokulwanyisa zikyagenda maaso cattle rustlers abagenda maaso ababbi tugala omulamu awo wennyini tulaye munnaffe muzeyi Wilson Tamale atugamba ki akanywero kaffe manya ekidduka kyo bwe tunadda tulaba